Omunnyo ku makya olunaku lwa leero lwa balaza nakusomeza 23 omwezi gwa January omwaka 2023 kabeera kaseera kakubaganya ebirowoozo kubiri mu ggwanga kusinga ddala mu kisaawe ky'ebyobufuzi enkulaakulana n'embeera z'abantu eza bulijjo. Tukwaniriza mu wiiki empya bingi ebigenda maaso, bingi ebiteekwa okubaganyizibwako ebirowoozo. Tusaasidde nnyo abafunye ebizibu n'okusomoozebwa okw'enjawulo ne tusanyukira abo abafunye ebirungi. Tubaaniriza tubaganye ebirowoozo. Mu puroguramu muno osobola otwegatako n'oteesa osindika bubaka ku WhatsApp, tosindika voice note naye sindika obubaka ku WhatsApp. Enamba tujja kubanga tugikuwa era abagimanyi mugimanyi n'obanga naawe ofuuka kitundu ku discussion era ku nsonga ezibeera zigenda maaso mu kitundu. Amannya gange nze Tusima Apollo mu studio zinegatiddwako omukakkalukanye w'ebyobufuzi political activist Muwaya Ibrahim. Nsanyuse nnyo Ibra okuddamu okukusinkana wano ku Salt TV. Neyanziza nnyo Apollo. Abalabi ba Salt TV mwenna mwasuze mutya, mwebale gye mutuusizzaako engalo. Nekweyanza era neneyanza ne management ya Salt TV nateera okumpa omukisa okuba nti nzija n'ente eddoboozi ku ensonga ezibeera mu ggwanga. Weekend twabadde Namutumba eyo, tulina munnaffe gwe twasoma naye twali tumuwerekera ku Lwomukaaga. Ababaddeyo mwenna bannamakerere ttiimu mwalaze omutima gw'amaanyi nnyo n'obumu mwabaddeeyo mu bungi mu kuwerekera munnaffe. Mukuliko eyo mwenna Honorable Serwanyi Solomon ne ttiimu yo, Honorable Kibalya Morris n'abalala betwabadde nabo mu kuwerekera omugenzi Kisame Umaru. Tusaba Allah omwoyo gwagulamuze kisa. Kale. Byabufuzi. Ebituleese enkyalero. Muwaya Ibrahim bwe tutunuulira ebigenda maaso mu bitongole bye gavumenti ebyenjawulo asaba ku Salt TV olabanga waliwo obuulyawo ekitatiridde. Bw'owulira ebiri mu NSSF, bw'owuliriza ebiri mu Parliament ndowooza olwaleero akakiiko ne Parliament bwe bagenda okutuula era basalewo ku nsonga za namuganza akakiiko akalondebwa Select Committee. Bingi ebigenda maaso bw'owulira ebiri mu KCCA Emivuyo myereere, bw'owulira ebiva erudda n'erudda, owulira scandal oba saga after saga. Twebuuza nti kiki ekiviiriddeko emivuyo gino egyetobese mu bitongole ya gavumenti. Omuntu kabonero kalungi eri omuntu owa bulijjo omuwa omusolo oba nedda. Bwe tukutandikira Muwaya Ibrahim. Ebya airport nabyo ebiri ku kisaawe Entebbe nabyo byebyo. Apollo ekintu kino ndudde nga nkyesibyeko. Byetulaba mu mawulire, byetulaba ebiri mu bitongole bya gavumenti, ebiri mu parliament is a reflection of kiki tulinga eggwanga. Nzize nkyesibako nina ne mukwano gwange yaŋŋamba nti gwe bw'oba ogamba nti ekiggwanga kyeriri lwaki olowooza nti gwe oli wanjawulo. Eggwanga lyaffe lizze nga lisereba mu bintu ebyenjawulo okuva omutindo gw'ebyenjigiriza lwe gatandika okusereba. Nti tetulina deliberate policy ezimba bakulembeze. Abantu beesanga bwesanzi nga bagunnumuddwako ebifo. Omuntu atandikira kuyiga ku mulimu. Njagala tukube tochi for example mu parliament. Ebiriwo wakati wa Speaker Right Honorable Anita Among saawa eno okuwanyisaganya amaloboozi okwabaddewo ne Honorable Joel Ssennyonyi ng'ate kukyagenda mu maaso. Nti ogenda okitunuulira kyonna nga bw'oba osengesa ensonga ebirambikibwa si bye twandibadde tusuubira mu bantu abali mu bifo by'obuvunaanyizibwa bibalimu. Nti bibanga ebyekwaso, bibanga okulumba kw'obuntu. For example, Speaker bwe yabadde avaayo ng'alaga nti Honorable Joel Ssennyonyi ne komiti ya Kosase tebakoze bulungi. Yagambye nti
Auditor General yawaayo okwemulugunya kwa mirundi 17. Audit reports 17. Naye Kosase etunuuliddeko 5 zokka. Metric kije tukozesa okulaba oba Kosase ekoze oba tekoze. Is it number of reports, quality of reports? So bw'oba otunuulidde parliamentary rules of procedure ennyingo 218 ekulaga nti obukiiko bwa parliament buweebwa ennaku 45 okuprocessinga report babeerenga bamaliriza okujjako obubanga buweereddwa omulimu ogw'enjawulo oba ne bwongezebwayo era akakiiko ennaku 45 bwe babanga balaba abantu tezibamaze basobola okudda eri parliament ne basaba okwongezebwayo ki ekiseera. Kati bwe tutunuulira mu mbala y'ennaku ey'amateeka n'enkola ya gavumenti bwe tubala ennaku 45 tubala ennaku 45 working days. Working days 45 gy'emyezi 2 n'ekitundu mu working days nga bwe tuba tubaze mu nnaku zino eza bulijjo spanning of a period of emyezi ng'ebiri n'ekitundu. Kati akakiiko bwe kabanga kagenda twala emyezi ng'ebiri n'ekitundu mwezi gumu n'ekitundu mu mbala ffe eri continuous naye bwe tuba tubala working days zokka kuba omwezi gubamu working days 2 ku 21. Okay, omwezi omulamba gubamu working days 2 ku 21 ekinene nnyo 22 ziri endala ziba weekend ne mubaamu public holidays n'ebirala ne mubaamu parliament ogenda mu recess eba teri mu working days. Now bwe tubanga buli report etwala ng'eteekaliwa akakiiko up to 2 months n'okusoba mu mbala eyaffe eya bulijjo omwaka akakiiko kaba kasobola kukola ku report mmeka. So ine kalenda ya bwe kaba kakoze ku report 5 nga kabadde kakoze kiba kitegeeza nti mu kubala okwangu kaba kali within enkola yake entuufu. Oli ajja kubuuza nti obulala bwo bukikola butya nga bwe twawulidde obukoze ku reports 87 obulala 35. Eyo y'ensonga ey'okubiri gye twandibadde tutunuulira. Metric ki ekozesebwa okusalawo wa akakiiko we katandikira nsonga ki akakiiko ze kalina otwala nga za kumwanjo ezisookerwako walina okubeerawo system ngeraga nti ensonga zino ne zino bwe ziba zizze mu kakiiko zino zaabwangu kakati mu mateeka bwe kiri nti bwe tuba tuva mu kulonda oli n'awaaba omusango gw'ebyokulonda kooti eyimiriza emisango emirala gyonna etereeyiseewo ogwaki ogw'ebyokulonda. Olwaleero court of appeal yetulanga constitutional court singo botaddeyo matter yo ku interpreting a constitution nti olwaleero bw'oteekayo constitutional interpretation petition court of appeal eyimiriza byebadde ekola byonna n'esooka n'etafuta ki n'etulanga constitutional court n'etafuta etteeka. So mu parliament tulina nkola ki nti esalawo nti ensonga eziba zijje mu parliament zino ze zirina otwalibwa ng'ez'okumwanjo. Now ekyo kye twandibadde tutunulira akakiiko nti baaleka ensonga z'okumwanjo ne batandikira ku zitali zaki ne balondamu enja bayaba. Awo wenzira nange ku nnyanukula ya mwami Jowero Ssennyonyi for example. Mwami Jowero Ssennyonyi ate bwe yavuddeyo okubanga awolereza akakiiko ke ate yabbise kabbike. Because yatugambye nti gwe speaker naawe tuveeko gwe naawe okimanye bwe wali ku kakiiko kuno mwakola ku report ekya mu myaka 5 mwakolera mu report sonda 9 reports nnyo kubanze ntambula mpola nedda ssebo si yerina okuba metric nti olw'okubanze ntambula mpola gwokola ki odduka nnyo nti ngamba abantu bulijjo nti n'emisinde wakati wa Nawolovu n'enfudu gibaako awangula naye omuwanguzi tasobola kugamba nti anze muddusi asingayo. So metric what is the standard measure ekozesebwa. So mwami Ssennyonyi ebigambo ebyamuvuddemu byandaze nti alinga ali defensive yerwanako awangula bikenga awangula kubanga
yandibadde atulaga nti agwe mwami mukyala speaker otugamba nti bali bakoze ripooti asatu naye laba omutindo gwa ripooti zaabwe tunuulira ensonga zaabwe ze babadde zibakolako tezeetaaga budde bungi nga ffe ze tubadde tukola ki tubadde mu tteeka yavuddeyo kugamba gwe naawe okimanyi so lwaki emivuyo egyo wotandikidde wennyini weewo wennyini ogambye nti abali mu bifo eby'obuvunaanyizibwa quality ya population yeri wansi bandibanga omutindo gwa kibogwe ate mu population ffe bannansi ffe ab'ekibogwe mwe muva abakulembeze tebasobola kusukka mutindo gwaffe abali mu bifo eby'obuvunaanyizibwa omutindo gwa kibogwe mutindo gwabwe gwa kibogwe kyova olaba nti across people fighting the video wars people are fighting in the video battles mwami Ssenyonyi for example y'omu ku bantu abali mu parliament omwo benyiza ogamba nti bayivu yasoma amawulire yasoma ebyenfuna diguri y'amateeka yakoze eki yagimaze naye okuba nti yavaayo nga ennyingo 216 emugamba nti tolina kwogera ku bujulizi bw'akakiiko oba nakusalawo bwa mu kakiiko nga ensonga tenaba kwanjibwa wali ku floor. That is a basic mwami Ssenyonyi gyateekeddwa okumanya kati obuyivu kati yavaayo andi kati kikyo kati omutindo gw'ekibogwe gujjira waawo kuba buyivu yandibadde muyivu nakugambye education system nfu tulina abasomye nga si bayivu eggwanga lino abantu basomye abantu tusomye tugenda kuki nenga ze tuli bayivu omwana n'asoma diguri emyaka 3 n'agimalako nga teyeekolerangako kosi wakanemu ensonga eyo yemu yeri ku NSSF ensonga eyo yemu yeri ku andi kati NSSF kuba emivuyo giri buli kumpi wamu NSSF buli lwe tubanga tuli ba kibogwe obukulembeze tufuna narrow perspective buli ali wali yetunuuliranga ye bw'ovaayo n'omugamba nti ofiisi yo tekola bulungi obanga amugambye nti gwe tokola bulungi abantu tebayawulawo wakati waabwe na ofiisi zaabwe individuals bw'obanga otunuulira emirimu gy'ofiisi omuntu omusajja mbeeredde ki gundi lwaki onkuba you are not the point you are oli mu public office erina okuwa accountability tukugambye vaayo oweki accountability ate gwe otunulira nti bakukuba now eyo obutasobola na muntu kuba nti ayawulawo wakati waaye ng'omuntu bwe nali nkyali director of studies nalwananga nnyo kiyigiriza abasomesa bange nti bwe nkugamba nti wasomesezza bubi mbasigambye nti oli musomesa bubi njagala gwe omusomesa omulungi okyuse ensomesa yo ebeere ennungi naye si kyangu kyakunnyonnyola abantu lwakuba tekitukuliddemu tekikizumbiddwamu tetukimanyi we are individualists as a country buli muntu yeerowoozaako nga ye kyova olaba nti buli ali waali bantu batono nnyo boosanga nti bali mu bifo bye balimu on actual merit waliwo eyamusindikayo waliwo eyamuteerawo akabega tuwuliddeko ebifo ebipulizazingibwa abantu nti ekifo ne bakiteekamu acting ngaba nti omwana wa gundi yakamala senior 6 mu myaka 3 ajja kuba amaze diguli ng'atuukaana tuteekewo acting yes so ezo ensonga zonna zegattira wamu kati kino kizze kyezimba kati kituuse we kyabikira it is a consequence of a long process of lack of care of quality of education in this country. Soul TV program Omunnyo ku makya amanya gange ze tusima Polo Muwaya Ibrahim political activist mukakalukanyo w'ebyobufuzi soma mateeka era n'ensonga ndowooza ez'amateeka alina engeri gyazitaputamu mu ngeri eyo ey'obuyivu twongera kwetegereza n'okwekkaanya emivuyo egiri mu gavumenti kumpi buli w'oyita osangayo skando oba saga
owulira ebiri ku kisaawe ky'Entebbe International Airport, owulira ebiri mu Parliament, mu bukiiko bwa Parliament obw'enjawulo, ku floor kwennyini eya Parliament kugambye nti olwaleero ensonga za Namuganza zikomawo mu Parliament, n'owulira ebiri mu NSSF, n'owulira ebiri mu KCCA, kumpi buli wamu muliro gwaka. Ebyo byonna Munnayuganda owa bulijjo omuwa omusolo yafunamu oba nedda. Kivudde ku ki? Byetubuuza oba kyekibuuzo kyetubuuza mu kaseera kano kennyini. Mu dakiika ntono nja kuba nkuwa ennamba y'essimu nawe osobola okusindika obubaka otubuulire lwaki ensonga ziri bwe zityo, olwegatte ku discussion egenda mu maaso. Tubadde tukyali mu NSSF. Bigwerawo ebyo bya NSSF. Ani musobya mu ekyo? NSSF Minister Betty Among agamba nti political influence kyenkugambye kiri nti departments za government bannabyabufuzi mu ggwanga muno abakulembeze b'obufuzi bavaayo ne batuula ku technocrats. So political influence eri buli wamu naye ng'ekiva ku ekyo kyekiri. Ne political influence tosobola gijja mu bintu bino kubanga issue ne issue eno gye twogerako ya NSSF amendments ezaakoleddwa juzi muteeka erya NSSF Act oba bill bw'oba ogiyise bill zaalambise bulungi buli omu obuvunaanyizibwa bwe nti minisita ensonga ze za managerial ku kitavu ngamba minister wa gender and labor, minister of finance obuvunaanyizibwa bwayo buli ku investment, ensimbi ez'omu kitavu tusobola kuzinvestinga wa tusobola kukola tutya. Etteeka lirambika bulungi nti bonna ababiri politics olujjo olwa politics n'olwa technical board weeri MD waali balina okukolagana bonna okutwaliza awamu. Kyekimu ne bwe tugenda mu KCCA nayo tujja kugendayo. Balina oluddo olwa technical, balina oluddo olwa political. Political influence tosobola gijja mu kintu kino nabo balinamu stake. Eggwanga terizimbibwa ku mateeka. Kyova olaba nti abantu bw'obanga tetuzimbiddwa bulungi naffe kennyini bye twesuubiza tubimenya. Omwaka si gwakatandika. Ogambye nti eggwanga terikola ki? Terizimbibwa ku mateeka. Lizimbibwa ku ki? Ku kuzimba abantu. Amateeka gajja kuteeka mu nkola ekyazimbibwa mu ki? Kati ffe community tuli ki? Apolo olwaleero bw'oba taata ewaka kizimbire ku NSSF nzija ng'omwana wo alina enkoko eyamuweebwa jjajjaawe bw'oba ogisala teweebuuza ku mwana lwaki osobola okera ku makyanga taata nti eri wuwo si bwanakyemalira anti bw'oba nakyemalira bwe tulina mu ggwanga buli ali bw'ali chairman LC3 alina obwannakyemalira chairman LC5 alina obwannakyemalira chairman ow'ekyalo alina obwannakyemalira minisita waali alina obwannakyemalira. So asukka buno obuyinza bwe obumuweebwa amateeka n'atwala eri omukono ewalala olw'ensonga nti mu nzimba y'eggwanga ali mu kifo tamanyi nti aba n'ensalosalo gamba nti nze alina okukola ki okusalawo ekyo kimu. Ekyokubiri bannabyabufuzi be basalawo ani atwala kifo ki. Okubeera MD wa NSSF olina okuba ne political backing, obeera ne ba godfather abakuteekawo. Ba godfather bano basigala nga ba influencinga kyekivuddeko Emivuyo. So MD wa NSSF abatasobola kwetengerera nali MC ku mukolo ogumu kaneda kampisewo kino nali MC ku mukolo ogumu nga nina gwenkola naye wa mu kitundu omwo nga tukoze program bano be bagenda okwogera tumala omukolo mu bitudde bwe muti omu ku bakulembeze tuline Muwaya Ibrahim mukakalukanyi wa byabufuzi tutunulidde emivuyo egitobese mu bitongole bya gavumenti ebyenjawulo nga buli woyita omuliro gwaka olira mu parliament basenshalinga Namuganza Honorable Francis Zake naye ebye tebinagwa nabyo bikyagenda ddala maaso erudde eri akakiiko kakosase ono kati Joyce Onye yatugambye agenda ku probinga parliamentary commission lwe lukiiko olw'okuntiko olulabirira parliament
onoowulira lutulibwako chair waalwo ya Anita Mong deputy alright honorable deputy yaddakaawo kiraaka yatulako aba commissioners abanene bonna batuuloko ensimbi we zitematemerwa ezirabirira parliament zaakero bamugoba kwenyini ko bamugoboko ku lukiiko kati Ssenyonyi agamba nti awo kati yeyo genzizaako ku probinga ne kati tubirinde erudde mwene SSF ensonga za NSF honorable right honorable Anita Mong yalagidde ne ensonga ya minister wa gender labor and social development honorable Betty Among nayo etunulwemu wabewo okunoonyereza okwenjawulo era ne lwaleero ajja kulangirira akakiiko ak'abantu abataano abagenda okutunula mu nsonga eyo kati bingi ebigenda mu maaso erudde eyo Ssenyonyi naye kenyini anoonyereza ku bitongole naye bagambye nti naye bamunoonyerezeeko bamukoleko audit ku kakiiko ke kati byonna biri bwe bityo obadde okyalina ensonga gy'ogusa mbadde nkyakugamba tuwa kifaananyi gye wabadde gye nabadde gye nali kyefaananyirizako ku bino ebyawano anti bye bino bye tulimu byennyini so oli yajja nga tabadde ku puroguramu gwe nali nkola naye mukulembeze wa ssomero mu kitundu n'agamba oyo alina okwogera naye mugamba nedda tukoze puroguramu ne tugisomera abantu n'abalina okwogera tetusagamba nti alina okwogera eventually n'amuyita n'akola ki bwe yamala ovaawo n'agamba ssebo gw'ovudde eri ogenda ng'ane omukiise w'omukulu okwogera bamugambe nti gundi ye yabadde MC omulimu mbaanina so kiba kitegeeza bakiyita kyekyo kikyekyo osobola okiyita kyekyo yeyo dictatorship gye tukugambye bwana Kyemalira nti minisita alina obusobozi obubeera e Kampala n'akubira district essimu n'agamba nti oyo mumuggyeko omulimu ebisigadde tunaalabanga oluvannyuma naye nga process gwa amateeka g'obadde otusomera wano nti galambika buli omu kyalina okola process weeri erina oyitibwamu naye process bagiyita ki bagiyita bali lwaki nti minisita tajja kuwuliriza kiri nti bano ono yajja leeti ng'abanaayogera bamaze olambikibwa alina muli obwana Kyemalira nti nze ndi minisita wentuukidde wonna nteekwa buteekwa kinzijukizza oba ntumye mubaka nteekwa buteekwa kati byetudde eno mwene kinzijukizza incident emu gye nawulira anti twogera ku ssaawa eky'entebe nti minisita omu wano mu gavumenti eyakuno si eno sene eriko yali alina okugenda ebweru okulinnya agendeko ku mikolo gy'agendako ebweru ennyonyi ya Uganda Airlines yali emaze okusimbula n'akoba essimu n'agamba nti ennyonyi ekomewo teteekwa kuma naye ng'ennyonyi ennyonyi mbu yakomawo eno ne minisita naye ng'ennyonyi erina puroguramu ekomewo ku kisaawe n'abagirimu bonna bakomewo bano ne minisita abadde late ennyonyi n'esimbula nga taliwo si byadda si ngero kyaliwo wanewaffe mukana akalulu akaggwa omukyalo omu eyalina ekifo ku kisaawe yalagira ebipande by'omuntu omu bijjibwe ku kisenge ky'ekisaawe ng'amateeka agafuga ekisaawe gagamba nti ekisenge ky'ekisaawe tekitimbibwako bipande bya bannaki bannabyabufuzi yaluzinga omulimu bamuyita ne bagamba lwaki omuntu omunene bwati ogamba ebifaananyi bye bive ku kisaawe luno oluguudo lwe express highway si lwa byabufuzi ebifaananyi by'omuntu omu byatimbibwa okuva we lutandikira paka werukola ki okukozesa obubi obuyinza okuli mu bannabyabufuzi kwe kuviirako emivuyo gino gyonna nti either ono alina obuvunaanyizibwa obw'okukola atakola alina omunene amwesimbye emabega nti gwe kola kyokola n'akukwatako kino Wachebe yawandiika mu Hour of God nti omwana ng'atumiddwa kitaawe ogenda okubba tasooba olujja asamba lusambe kuba buli mwana aba amanyi nti kitaawe yasinga amaanyi ku kyalo era kikakata buli ku mwana buli taata yenna okakasa abaana be nti yasinga amaanyi ku kitundu so omwana agenda agamba nti anankwatako anaalaba taata kasa yantumye byebiri mu parliament ewanamuganza byebiri mu NSSF byebiri mu KCCA nti omuntu agamba nti gwe kola kyokola akukwatako namuganza naliyo mu parliament olunaku olwo
bamusaba nti genda ku floor wetonde nga bamaze akakiiko ka rules and discipline kamaze okukakasa nti emisango yagiza yayisa mu parliament olugaayo ne bavuga naye waliwo omukisa ogwetonda n'okola apology formal apology ku floor ya parliament yajja na era gye yakola si apology bwogyetegereza seriously ababaka ne bagana neddi ono tetumulabanga ani aqualifying apology okubeera apology tu nedda Muwaya oli ayinza okukola apology nolanga era si apology yes kituufu abantu batukoona mu kulaga masore kituufu naye kati in the line of parliament nti what is the standard metric of an apology? Yandibadde nga weeri. No, apology erina okumatiza oyo gwakosezza. Andi kati kyekyo. Simanyi buli erina okumatiza ono gwokosezza nti lazima omusajja akoze eki? Omusajja yeetonze. That is it. Misango ki oba bunafu ki obw'omubaka obugibwawo apology n'obugibwawo okutuula okuwozesebwa. Kyekugambye nti tetulina systems n'ekyo kyennyini ekyogamba Honorable Namuganza agende yeetonde it is a result of feelings in the moment. Tewaliwo system nnambike nti omubaka wa parliament akoze kino yeetonda mu bigambo akoze kino yeetonda mu buwandiike asusse wano ateekebwa mu kakiiko bwe kati ne kamunoonyerezaako luba luyawagano yeetonde tubiraba ku TV parliament. Naye rules nedda parliament erina rules. Yes. Rules of procedure n'ekitabo bakibawa buli parliament lwebanga etandikaawo ne bamanya nti bweweeyisa bwoti eyebeera misconduct ebeera equalifying nti lazima osiiwuuse empisa. Yes. Era bw'okola bwoti olisindikibwa eri akakiiko bakalina akakiiko ak'empisa. Yes. Bwe kalisalawo kino kirikomawo wano ku floor ya parliament era tukitunulemu akakiiko kasaze bulungi kasaliriza principle ya fairing yabaddewo byonna akamateeka nga weegali mu parliament. Yes, nali ndaba interview ya Honorable Namuganza mu observer ngalaga nti tebambuulira biki byennyini byenakola ki byenakola mu byettaka ery'enaggulu tebamdaga influence yange yennyini yali ki bwe muba mugamba nti nafoginga obuyinza bwa president it is a criminal matter. CID ki eyanoonyereza era ripooti yaayo eriwa bwe mbanga naziza musango parliament yegunsonyiwa because parliament terina buyinza busonyiwa crimes. You get it? So bw'oba otunuulidde story ye she has a point. Okay, she has a point. Has she been given a fair hearing by parliament or there is ganging up against her because emotions have been hurt? Baby ne bya reactionary gwe sennyonyi bw'oba olaba nti parliamentary commission erina ebikyamu byekola lwaki olinda speaker amale kukunenya ku byokulula okugamba nti parliamentary commission kati genzizaako tutubanga tuli mu byankuba nkole ki nkukube lwaki omutindo muno mu Uganda tulina political strategist yogo yani oyo President Yoweri Kaguta Museveni kati abasigadde bonna yabateekera era kyovula bantu yazimba ekintu ki bino byonna oba NSSF oba biri ku airport oba biri mu parliament. For example, singa President Museveni yayagadde olwalera akakiiko kalimena kutuula kusensaringa Namuganza singa tekaliwo yandiyise NRM kokasi mu State House. Era olwalero nze kyekibuuzo kye neebuuza why is President Museveni hanging out Namuganza to dry on this matter? Twalaba ne byetemangalo ebyalimu amama mbabazi. Even before the report of the committee was read on the floor of parliament, caucus yayitibwa Entebbe okudiscussinga minority report. Era ne eyo si political influence. Kyengamba nti awo si kibi. President alese systems zikole. President alese systems zikole. Teziriwo. Era kati olaba njagala otunuulira ebiri mu parliament byonna. Abantu abasinga abanoonyezebwako na kino si kya system. They have personal crushes with the speaker of parliament. Bonna abanoonyezebwako abasinga abali ku parliament nti bw'otunuulira ani
namuganza omumbeja webukono there is a personality clash. She made a comment about the speaker's marriage. Yes. Bwotunulira honorable zake Francis Owemityana municipality Owemityana naye byatandikira ku Twitter kuyombagana nani ne Anita Amonga kati bwotunulira Ssenyonyi dereze so tulina okutunulira speaker alina okwekuba mu mutima yebuuze why are so many of her subjects having issues with her. Has it been like this with the previous speakers of parliament? Bwekitibwe kize kibeera. Yes. Naye kennyini alinamu ekyokusindiikiriza ennyo nti ayagadde nnyo okumutya okusinga omuwa ekitiibwa. Yes. Naye kirimu kyenkugambye nti bw'obeera headmaster nga buli kaseera gwe n'abasomesa mubeera oyina buli kumpi mu basomesa abo bonna tubuuza oyinayo gwe mulwanagana tuba mu masomero omusomesa n'aba omwana gwagamba nti omwana oyo wampisa mbi nnyo mwenna ne mwebuuza ne mugamba akijjeewo naye mugenda okunoonyereza nga kondakiti ye n'omwana ya exceedinga professional limits oli omwana reactinga ye nayagala akozese position ye ng'omusomesa kuba kati omukulu tasobya mu buwangwa bwaffe omukulu aba muki mukulu ne bw'aba asobezza teyeetonda ye gwe beetondera ekyo kyatukuliramu from our upbringing era si kyangu wano muzadde kwetondera mwana we naye tetulina lindako bwetubanga amateeka ne bwegabanga bwegali bwetubanga tutuuziddwa mu offices ez'obuvunaanyizibwa eza level ng'eno ya minister speaker wa parliament president ebintu ng'ebyo tetuteekwa kubyewala omuntu takyuka bukyusi tetutranscendinga omuntu takyuka bukyusi our positions don't they transcend just those personal sentiments kyova olaba nti mu nsi ezikulaakulanye abantu okugenda okutuuka ku bifo ebimu balina okuba ne track record. Bana baffe tebalina mikululu. Tebalina mikululu. Omuntu out of the bugamati ani gwe bawadde ekyo yaani oyo. Yaani oyo. Soul TV program Omunnyo ku makya tugenda kunzika mu dakiika nga 5 ezidako naye mu kaseera kano solo twegatako nosindika obaka ku noti 7 noti emu mukaga noti 9.6 0701609906 sindika obaka ku WhatsApp oba ku message ezaffe za bulijjo short messages SMS otubulire emivuyo gino gye tulaba bitongole bya government ebyenjawulo givude kuki Muwaya Ibrahim kakalukanyi wa byabufuzi alina ffe mu studios yagamba nti mutindo kulembeze baffe gwa kibogwe gwe guyinza okubanga guvudeko ensonga eyo mpoza ate ayogedde ne ku nsonga ya muziki ya chiwaji okwewulira eryanyi buli ali wali yewulira ki eryanyi kati bava ku biragiro n'amateeka ebirambikiddwa n'akozesa eryanyi lye kigenda kosa kitya ensi yatu Uganda kikosezza kitya ensi yaffe tekigenda bugenzi kyovula abantu service delivery abantu tebakola ki teziriyo olwaleero kati nkuwa ekyokulabirako parliament eyagala kugereka fees z'amasomero ga private kikyali mu cabinet proposal kyali proposal kati kyetaagisa. It is reactionary. Because teri munna Uganda article 30 egamba nti buli munna Uganda alina right to education. That right, the duty to provide education is with the state. Lwaki amasomero ga private gasaba sente nyingi? It is because amasomero ga government mafu bagala kola magoba manji nabo aba private schools badembe bagadde amagoba manji badembe kati ogenda setting and bad service ne mjifuula commercial ogenda setting bei yemere mu Sheraton bagenda kujja wano ku Sauti TV ba setting esente zosaba mu bulango ne kisoboka nacho lwaki kyandikoleddwa
nga mulabye nga abantu waliwo exploitation ntewalina kubaawo exploitation license mowa television is such that there is competition oyina okutunula kyo wosookedde nti education is a right and it is a service okusomera mu private schools and right. It is a service yes eya government and the government babanga yabawo omukisa aba private schools nabo ba providing a service. Yes, they are as an investment. They are complementing a government service or by government on the government mandate, on the mandate of the state. Bw'oba otaddewo private sector, market forces of demand and supply. Gende Rwanda. Amasomero ga private gakola nnyo. In Rwanda, private schools is not a booming business because government schools are functional. So, olwaleero kati olaba UPE. Tugenda ne tulaba wano nti n'abaana abatono betulaba nga abayise mu UPE omanye ekibaawo wansi eyo mu byalo eriyo obupulumiro bwa private naye nga tebulina sitting center basomesa abaana ne batuulira ku masomero gaki ga UPE kati ogenda okunoonyereza nga ne first grade ezifulumyeyo nti UPE bafunye first grade nga baana b'amasomero ga private agatalina center agatuulizaawo obuvunanyizibwa bwa parliament obuvunanyizibwa bwa cabinet is kukola audit kutulaga lwaki amasomero ga government galemereddwa performing kale because abasomesamu basasulibwa government sente za muwi wa musulu ababavunanyizibwako bonna biri ku sente za muwi wa musulu kati olwaleero government yayongeza omusala gw'abasomesa ba science amasomero ga private kati gakikakatako okwongeza ki emisala gy'abasomesa ba science to match the increment in government okay ekyo olina okuvaayo alina okwongeza fees omusajja ali mu ssomero nze abaana bange bonna bali mu private schools naye ennonda zensobola okay eriyo essomero ng'abaana banywa mata bali gwano gavumenti yennyini yagezezaako okwagala okuwa abaana amata puroguramu eri mu lusuubu kati oli asazeewo awe n'abaana b'amata abazadde abaagala abaana okunywa amata leka batwale kale agandi good morning Mr. Apollo, thanks for the program and thanks for the enlightenment on SSF funds naye NSSF funds totuwadde manyago kyandibadde kirungi mutusindikireko n'amanya ku messages oba kubaka bwe musindika onagamba nti I am watching you from Bulambuli Mutiena, how are you? Yes. Hey, bade manyirinya. Kale, thank you so much now totuwadde linnya naye. Abadde atubuuzaako ssebo. Language barrier. Kale, so tujja kubatunzika mu dakiika nga 3 zokka Muwaya. Way forward. Tugenda kukola tutya okuva mu mbeera eno. Simanyi owulira ebiri ku Entebbe Airport nabyo birimu omutindo ogutali gwa kibogwe mu bakulembeze eby'Entebbe. Nabyo bya mutindo gwa kibogwe mu bakulembeze. Bubbi bwennyini buli bubbi. Anti bunyazi. Buli lwolaba ekintu nga kikoleddwa bulungi. Bwe nzija mu Salt TV compound wanungwa olujja lwereddwa bulungi Entebbe buli emu eri n'owe nga bwe lubeera buli lunaku. Waba wali wakikola. Ate bwe nzija nga tebiri nga bwe birina kuba waba waliwo ataakoze mulimu gwe. Kati bano abakulembeze ab'ekibogwe ababeera mu bifo nga tebasobola kukola mirimu gyabwe be bavaako embeera eno okubeerawo. There is somebody who should be monitoring bano abantu abali ku desks okulaba nti tebakola ebyo bye bakola ki? Bye bakola. So okuba nti babikola buli abantu naawe kennyini bw'obeera mu kittaavu n'osooka n'ojjayo okw'2,000 ne watabaawo akugamba n'ojjayo omutwalo ne watabaawo akugambako n'ojjayo 10 ekivaamu ng'ositukira mu kawumbi. Lwaki waliwo ataakoze eki? Way forward. Tukoze tutya okuva wano? Tulina structures ezitumala bwe tuba tusazeewo zikozesa. Nakugamba nti ensi erina buli kye yeetaaga okukulemberwa obulungi. Ekiraakinga ye political will. Okuva ddala waggulu. Political will kwe kwagala okukola okutuukiriza. Kwe bumalirivu bw'okutuukiriza ebyo ebiriwo.
So okutandikira ddala ku president nti bino okubaawo nga biringa bwe biri waliwo level y'okuba nti bigenderere gowanye nti yasinga okubeera political strategy. This is a part of his strategy nti alina okuvaayo ku nkomerero nga ye final man era bino byonna bigenda kwetolula bijja sibira wa president tabiraba ababiraba nti kati kyenkugambye nti ebiri mu parliament president 7 tabiraba ababinitiatinze oluusi afune muki biddeewowe final arbiter afune muki nga bikuzeewo andi kati ani independent parliament nga tebasojjagana temukolera president Museveni temukolera ayagala parliament eri divided parliament eri divided ye mukolera so he pits this one against the bankola nungi sinkola nungi naye yebe muyamba nga yayagala osigala mu bukulembeze kyengugambye nti it is individualized ngatumba otandikidde tulina structures ezitumala tulina civil leadership training by the way tutaddewo ebintu tulina ekibiina ekitongole ekyokutendeka abakozi okugunjula abakozi ba government ejinja tulina leadership training center ekyankwanzi tubikozese abakulembeze bano leero omuntu okufuka omubaka wa parliament alina kubanga amaze senior 6 mu bimusomesebwa okuyita senior 6 temuli kukulembera tutandike ne leadership tubeerewo n'engeri engenderevu egunjula abantu bano mu ngeri gye balina okwasaganyamu bibatakiddwa okwasaganyamu nga bazze mu bukulembeze ate ngeri consistent si buno bukyako butukolawo nga bakajja parliament one sitting induction bagenda kulaga no okutendeka omuntu is a process. So deliberate process ey'okutendeka abakulembeze tulekera okubeera naffe abeekibo gwe kuba tetutendekeddwa mu kukulembera just tukozesa instinct tukozesa lyanyi lyaffe tukozesa nkula omuntu akulembera nga bwe baamukuza ewaka tewaliwo national deliberate process ya kuzimba ki bana abantu bana abazze mu bukulembeze ekinaakolebwa ekyo accountability n'abantu bennyini tubawule wakati wa rights ne privileges nti ate abantu bennyini abalina okusaba accountability okuva mu bakulembeze ate babeegayirira basaba bo ekigambo ekisembayo gosiibula mwebale nnyo abalabi ba Salt TV lino eggwanga lyaffe buli aliwo oli kikukwatako abantu ffe bannansi bwe tunasaba accountability abakulembeze mu ngeri entuufu kijja kukaka abantu bano okutuwa bye twetaaga bwe tunasigala nga tuba tunulira butunulizi nti MP wajja ku kyalo tusinza musinze then tujja sigala nga tuli mu buyinike bwe tulimu nga buli kimu kigootanye kale mwebale nnyo mwebalire ddala Muwaya Ibrahim makakalukanye wa byabufuzi alaba Salt TV program Omunnyo ku makya kadde kafe kaweddeko tujja kubanga tugenda mbyemizanyo ne Jeffrey Mugerwa abane Abel Chitaka amanya gange zetu sima polo katubagalizo nako olungi mwekume nga muri balamu buli omakole kyatekeddwa okukola ensi yaffe ejja kubanga etebenkera musibe bulungi mweraba